amenvu tulinamu 1400, tulinamu 5 kakaaga bbogoya, ndiizi tulinamu 3,252. Emiwendo gy'ebintu girinnya, abasinga beekwasa $. Naye tubitegeera bulungi oba lwaki. Amannya gange bampita Tulinayo Junior, nkolera wano eno mu katale na Kasero, nkolera mu butunda okusingira ddala obutunda ne watermelon n'enanasi, buli kimu nkitunda. Kati okusinziira ku mbeera eri mu bbeeyi ya watermelon, ennene etandikibwako obunene ebeera mu $800, 700, entono ziri ku 403 ne 1500. Obutunda kilo eri ku 3,500 ne ku 3 osobola okufuna ne ku 2,500 oba oyagadde okufuna mu bungi. Kati ye bbeeyi. Tunda omucungwa n'enniimu. Emicungwa ngitunda 5,500 olw'ensonga nti ennaku zino si sizoni gyagyo gyabula, gye bagijja bagijja wala.